Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye abantu okuva mu bika bya Buganda ebyenjawulo okwewala okutwala emisango mu kkooti eza bulijjo kubanga tezivunaanyizibwa ku misango gya nnono. Si bbanga ggwanvu kkooti enkulu yalamula ensonga za bika muzitwale ewawula akwatibwako ebika Ssaabataka. N'olwekyo ekyo kirungi era tukyaniriza kubanga omulamuzi ogwa Piti ayinza obutamanya nsonga za Kannyana. Abyogedde bw'abadde atongoza olukiiko olujja olugenda okulembereramu embuga ya Kisekwa ku Bulange Mengo. Asoose kwebaza olukiiko olukulemberwamu Ssentebe Sonko Robert olw'okukwata obulungi emisango gye baasangawo egy'ebika. N'ategeeza nti olw'okuba Buganda ekolebwa bika basaanidde okulamula emisango gino n'obwenkanya ate bagoberera ennono. Kirowooze kubanga ennono yo eba nnono, ennono ekyuka ddi, enywezebwa ddi. Byonna ebyo ndowooza nti nabyo bikulu. Katikkiro era agambye nti ebika kikulu nnyo mu Bwakabaka nga ne bwe kityo abantu tebasaanidde kutyoboola nnono nga bawakanya ebiba bisaliddwa naddala nga bamaze okujulira eri Ssaabasajja. Ku ky'emisango okutwala ebbanga eggwanvu nga teginnasalibwa, Katikkiro ategeezezza Obuganda nti ensonga zino za kutereezebwa era batuukiridde Kabaka okubawa ensala ey'ebika ebiba bijulidde eriye. Bw'amala okusoma ensala Kisekwa gy'abaawadde oluusi ye beena ayinza okusalawo nga bw'aba alabye oba ayinza okwebuuza. Kati olukiiko olwo yeebuuzaako lubaddeko abantu abamu nga bakosefu, abamu batugenzeeko, naye kati beena yagizizza bujja. Olukiiko olwo yaluzizza bujja olumuwa amagezi ku nsonga ezo. Asabye olukiiko luno okukola obulungi omulimu ogutumiddwa omuli n'emisango egisangiddwawo nga teginnakolebwako. Naye kale obunyiikivu buno bwe mutaddemu ensonga ne ziva mu ddiiro kyanguya kisindika abantu okwesiga emirimu gy'embuga eno. Ye minisita w'ebyennono Oweekitiibwa Anthony Wamala ategeezezza nti yasinkana olukiiko luno era n'alubuulira obwetaavu obuliwo. Nabategeeza titulina obunafu, ebintu byaffe ebisinga si biwandiike, n'olwekyo kyetaagisa nnyo okunoonyereza okufunira ddala obutuufu obw'ensonga ezimu. Ssentebe wa kkooti ya Kisekwa Sonko Robert ayanjulidde Katikkiro olukiiko lwe era ne yeebaza obuvunaanyizibwa obubaweereddwa. Ssebo Kamalabyonna tweyama mu maaso go tusanze emisango mingi egitannaggwa tusuubira ntujja gitambuza giggwe. Buli ekijja mu ofiisi yaffe tujja kusobola okukiggyawo naddala okutabaganya bazzukulu ba Buganda mu bika byabwe. Ono era yeebazizza olukiiko olukadde olw'okukwata obulungi emisango egibaddewo n'asuubiza okutwala mu maaso egibadde teginnaggwa. Okugeza tulina omusango ogw'omutuba gwa Kalindaluzi mu kika ky'Engeye, tulina omusango ogwa bazzukulu ba Mbaziira ab'Ennyange ne bazzukulu ba Kyeyu ne Bannakinsige nga bakayanira amasiga, n'omusango ogwa bazzukulu ba Nsamba ogwa Kasolya. Emisango egyo gyasigalira mu kkooti enkadde. Olabira ddala nti baakola omulimu omulungi, ate singa twasanga tebaatambula bulungi osanga naffe tetwandibadde na musingi. Ronald Kakooza yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.